obulamu bugamba ki si bubi obulamu bulungi amunange ekitulwesa olunaku luno lwaleero Abitex alina we yabadde nakwogerako nti gwe Gloria Bobi ng'agamba ennyambala yammwe nti gwe omu ku bayimbi abaddako okuba nga mukwatibwa mutwalibwe muvunaane. What's your say? Abitex aba ayimye bibye nawe yagambye utakyusemu bugwe baddako okutwala bw'olaba olina omuntu gwe basiba lwa nnyambala saasoma amateeka naye nga manyi kiriwa gwe basiba lwa nnyambala. Come on now. Abitex ayogera amazima kyayagala kyaba ayogera ekerawo okuyita ewala abeere ku mazima naye nga tosobola genda wa judge n'omugamba ono musibye kubanga yayambadde bwati. No, Abitex better straightforward. Kirwanti bakulu darling. Yeah. Kwegamba kyeyavuddeyo n'ayogerako tekiina makulu bw'okiraba ng'ekitalina makulu. Abitex ebimwogeza birala. Owooza biki bimwogeza? Abaganda bakiyita bati omutaka. Eno etabi tugikole mu luzungu I think. Kusa Luganda. Yategera Luganda. Nze ndowooza bimusiiwa birala siffe. Si nnyambala. Naye ng'ate asobola okujja n'ayogeramu omuntu omukulu naffe. Either ne tumukwatiramu oba ne tumwignoringa. Tuvude kwa Abitex katono mundu gwayimba naye kolabo gwe butono kicho olwaye byamutuse ko bamwandikidde bamugamba ennyimba zayimba zabuwemu nayimbye omunyongo right nakinoonyereza nga kitegeeza tribe eyo waggulu muoba mu north ekitegeeza tribe so si kyabuwemu. Yeah, amateeka ge babataddeko okuvayo beetonde oba ennyimba bazigyeyo ku nneeti okwogerako okiguma muntu ate twetondere ki twetondere abakifunye obubi maybe abakifunye obubi batusonyiwe naye nga si kyekitegeeza manya abantu baffe wetuyimbira buli omu alina engeri gyategeeramu engeri gy'oyimbyemu okitegeera nyinza oyimba empiso. What is empiso in English? Injection si kyo nenyimba fumita it is injecting si kyo nenyimba dose ye dosage ebeera mu mpiso then you get injected. Kati wali akitegeera bwakyo then wali akitegeera obulala so you can't control mutu engeri gyakitegeeramu you know naye nga buli omu akitwala nga bwakitegeera nga bwekimukolera kito kirinaako buyinza engeri entegeera yo sigirinaako buyinza. kigambibwa mpulira ebigambo by'abayimba mu Buganda wano biraga nga byomula ate abantu basinga okuyimbira bannayuganda anti entegeera y'abantu ebireetera okubeera nti abiwulira ng'ebiwemula naye kati omunyongo isn't it a tribe? Empiso is an injection. Kati gwe mbuulira awemuddewa naye nga oba omuntu alowooza amwemudde tujja mwetondera naye tumusaba akitegeere mu ngeri omwimbi gyakireeseemu si mu ngeri ye nga bwayagala okitegeera. Shakira olinga adefendinga gravity oba ne Lil Pazo ku bigambo ebigambibwa mbu bagamba mbu bawumola bw'ate olinga abadefendinga. No, still defend. Nango munyongo na disme kitegeeza. Nembuza ne bambuya what it means. So nange nekitegeera bwingi. So I'm not defending them. Nze mwenye entegeera yange neyo yanjawulo neyo afani yanjawulo. So tambulira awo bwekityo. Singa Abitex alemezaamu n'avayo n'agamba kwa kuwandiikira olw'ennyambala yo bagamba ennyambala y'evoola ekitiibwa ky'abakyala mu Buganda. Singa alemezaamu n'agamba bakuwandiikira bakuleka mu kkooti kikyo kyako. Abitex yogera amazima. Sina wempitira bwereere. Bwoleko skin yange ng'eriwa bwere. Abitex yogera amazima mukwano. Nze ndi mukwano gwo. Osobola n'okunkubira essimu nga Shakira. Mpe kuyisemu. Then okulaga abantu bugoli much oli headmaster, you know, oli teacher. Ekitegeera. Beera wamazima. Twana wokimanyi ensijiwe zeggala toli teacher. Oli muyimbi. Abitex yali akuteeza ku kibaka.
Abitex atasobola gwa mu liiga entega kibatu naawe tasobola agwa mweri wanya era waliyo bayinza otutega naye sinze kweri Nze simanyi gwe mukyala. Kamulekere ekitiibwa kye naye sirowooza nti ayitawo tayitawo. yali akutegeseeko ku kivulu Sinnakola kivulu sikolanga okubuuka ya yambukizeeko teyagamba nagamba no nyambala gikyuseemu ejjo oyambale booti ng'ojjewange yaŋŋamba ngenda kukutegeka tinjagala oyimbire ddala wali kabaka watuukira kyanagwo nsanyusa kati obula nkugamba abeere wa mazima kati outside the camera museegu ng'ennyimba zaagala okusiba buli muntu alina obuseegu paati eyo obuseegu muyiye nga ye buli muntu kabe shek kabe mwalimu kabeere pasita kabe president alina obuseegu Twalabye omukyala Phina Mugerwa yavuddeyo n'asamoninga Gravity omutugi ne Lil Pazo. Abantu abasinga bavudde ne bamukumusanya ne bagamba nti yabadde tali meant oba siye muntu ali meant okusamoninga those people. And I agree. You know why? By then I simuwanga budde, but I went back and did some research. Nendabanga mu biseera bye bwe yayimbiranga yali idolizinga yali ayita Ugandan Shakira, right? So nga idolizing ani Shakira Omukolombia sinze ennyambala ye enneeyisa ye obuzina bwe naye ndowooza obusungu waabujja nze mu ntegera yange ndowooza we yabikolera mwali temunabya acceptinga bulungi okitegeera so ndowooza n'atakifunamu kati alaba abaana leero because most people are inspired by Western artists, right? Abaana leero babikola ne bibaleetera ssente ne bibongerako ne balabira family zaabwe ne baba living a good life because of their art, because it's art at the end of the day. Okitegeera bakifunamu as opposed to her mu time ye teyakifunanga muka. So in other words, people are living her dream today. Kati kimunyiiza yenda kufunza ayina ennugu mu Luganda bakiyita what is ennugu mu Luganda? Jealous. Ennugu mu Luganda is jealous. I mean Jealous. yes, ng'owulira bwali obaddeko nga onagamba nti ono president naye teyasoma nze nasoma lwaki sinze president. Okitegeera yeyo embeera nti Shakira olimba lukubye netamanyi kuyimba zamanyi oyimba olwanga teruyiseewo kati yeyo embeera mwali right now. Okitegeera so kyova olaba avaayo agezeko okulemesa abaana bali mu kifunamu abali okulabirira abantu baabwe. Anti nga bwegambye yali Ugandan Shakira, right? What does that mean? Tunuulira Shakira embeera ze sinze oli Omukolombia embeera ze meaning yali ayagala kubeera ng'oli nina ekitabaawo kati alaba abaana ennaku zino chance bazifuna bagenda e Bulaaya bakola biki so kati wawulira ekibuuzi ng'ekyo kimuleetera okufuna chance akibuukire alemesa abaana bali mu kifunamu. Awo nyini yavudde n'agamba nti baba baaniza okuba nga bayimba both Lil Pazo ne Gravity. Ani Bapromota tebaddamu bakola ki babuukinga. Ati that's how wish kyayagala kati ayagala Lil Pazo babeere bakifeesi balange tubba bantu balina emirimu bagamba tebagenda kudda mu bategeko okujjako nga beetonze ye okwetondera kiba nga beetondera ki kunyimba ze bayimba ekiba kyekyetaagisa baddemu bafune emmere ku mmeeza ate ne beetonde kiggwe naye nga kibi nnyo okulemesa omuntu ng'olaago kiwali oyagala tiwakifunamu nga ate abala bali kifunamu yeyo embeera oyo omukyala gy'alina gyeggyemu. Shakira wavaayo naawe n'akuteekako embeera n'agamba Shakira wajja ku stage aba tayambadde bulungi nga Abitex wagamba kitoyinza okuzzaako kuba naawe ayinza okuvaayo n'akuteekako embeera nga Abitex yavuddeyo n'agamba Shakira wajja ku stage aba yambadde bubi kati ze nkaabira abo abagiryako ennyo okitegeera naye era nina abandyako nga nyizeeyo you get so wateekawo eyo embeera wabanga ye mufuzi nga yasalawo kibeewo wabanga si ye mufuzi bambi yeesonyiwa abaana bakole sente zaabwe. Tunogeddemu ogambe stage B2C ekola ki
No, because really ayingirira enfuna y'abantu. Mumukiranga nti dress code naye ayingirira enfuna yaabwe income. Waliyo omuntu ng'obulamu bwe budipendinga ku ekyo n'abantu be. Ekitegeera. So abeesonyiwe akola ebibye oba yalaba akuze akola ebyabakulu. Ekitegeera. Kuba tuli bato katukola ebyekito. Kuba naffe tulina abatunyumirwa n'abatatwagala bangi naye n'abatwagala bangi. Ekitegeera. Olwo tuba tuyimba tetuyimba tugezaako okusanyusa buli omu but tekisoboka. Tosobola kusanyusa buli omu. So kyova byokola biyinza onyumira Ibra ng'oli aganze gushakira gwantama naye ng'oli aganze kwenfiira. So kyekyo the world is imbalanced. Omuntu afuna mwesonyiwe tali mu nnyumba ye. Ekitegeera talina wakosera. Do your thing, let people be. Big Eye. Bane twavaayo mu kivulu. Shout out to you Big Eye wakola bulungi nnyo. Yes. Yakola bulungi musajja wange. Naye maama wagenda obuuza ku Bobi nga tonnamubuuzaako watandikirako stage. N'ogamba otya soko tuyimbire mu katini nga wewayimba. Si Bobi. Bobi. Waliwo abakozesa omwanya owo ng'oyingira. Naye ng'omanyi kyava kamba nnyonnyole. Yupo kamba nnyonnyole yenna yali mu kivulu kya Big Eye yalaba ekintu kino. Bobi Wine showed up. Manyi sibeera nko wantu nashowinga up. So gwe gwasookera olaba amaanyi ge badde. Bobi Wine n'engeri gye yayingirawo. Buli kimu nekifreezinga eyaliyo yakiraba. Abantu baali bangi convoy yamugirako mpitirivu buli omu yakyankala naye yali ku stage music n'apozinga everything went on pause nengamba ani ayingiddewo it is excellence. Onze what? Amaanyi nga mangi you know. So yenene yaliyo yalaba freeze. It was like a freeze moment ya freezing a wait ng'omukulu ayingiddewo. Kati nange kyandi mu mutwe nga tibonatuka ku stage naye kagwe ndowoozaako ngamba naye Bobi ninga Bobi ng'oyingiza maanyi waliwo n'engeri gy'okozesa amaanyi awo ng'oyingira ku entrance ng'ayingira mu kifo. It's what I meant. Like ayina engeri gy'ayingiza amaanyi ng'ayingira mu kifo mwe twali. Nze nali simulanko kojjako namusango ku nnyonyi naye yali yekka era nenenkola ne kasofi twali ku nnyonyi naye like crowds gathering ndaba ku TikTok but I witnessed it this time. Amaanyi yayingiza mangi neza n'okutuka batoli mugumu. Naye kati mu kulaga ekikolwa wakka ng'oga waliwo lw'okozesa amaanyi ng'oyingira n'olaga actions wano. Obwongo buno obulaba oba bubeerako ki ku stage nange simanyi kye bubeerako. Bulina engeri gye bwemixing oba ne bukyankala ne busirwalamu. Kati nange weoyogera kuyingira nange ndowooza biri bye mulowooza. Ebituloozebwa okuyingira naye nga with him concept yava ku ekyo nze I was amazed. Like I was like wow president ddala kituufu like a president. bw'aba ayingira mu kifo amaanyi gaba mangi oyinza okukutuka n'ogweri. Ekitegeera oba tomwetegekeredde oba oli mufunda nnyo kale kwegamba. Naye bannaye kati wagenda omubuuzaako onye mwayogera bigambo kyawogeza omubuuzaako. Ayi namugamba we love you so much. Oyinza obutamwagala. You know being in a place where everyone loves somebody. Oba tomwagala oba just na busungu bwo ku mutima oba nagazi buganja. So abantu bamwagala, people were crying, people were happy. I was like, President, we love you so much. Kituufu. Amaanyi okozesa mangi. Nze ne bw'otampa reply nze kasita nkwakye endowooza yange n'engeri gye nkuwuliriramu. He didn't reply? He did. Said thank you, honey. Kale bwe walaba amaanyi gaali mangi aga Bobi wagakompeyalinga essaawa zino ogalaba gasoketi buleeka bw'okompeyalinga amasannyalaze kubera kalimuleka tutulina ago gali masannyalaze gaali mayitirivu n'ag'omukulu oli kimenke bw'ogakompeyalinga gaani agasinga okubanga gakuba. Ani kimenke Alien. Anti Alien sibeera nko ne mulaba sibeera nko kifo showing up. Kyenkugambye Bobi, it was my first time okubeera mu kifo showing up nga wendi. So ne Alien wendi mulaba I'll compare but for now so tomulabangako mu kifo nga atuuka nga mwendi mwali mumitizeeko you guys. Namulabako mukomera
nagenda ne mukyalira mukomera. Not only that. Ne Nejika bisanga yakajja. Singa yakajja nenga yakafuka wamanyi ne. Ngenda ke uwe ne era tewali wonyo bantu banji. Yani kati TikTok nabera abantu balera banji ngera wala Bobi ntali Sudan abantu bamugoberera. But when you see it physically, na amasanza gakuba. Nange zadi waliwo nokoza samanya hongo yindi bakusaba kadeti oyinza okamuwa lwaki asaba date. Let's assume akusabe kadeti osinga mukyala we mukyala we afudde mukyala omuntu omufumbo lwaki abansaba date kujjako ngaali omusajja abaki wido kujjako ngaoli wido awo osobola okukuwa chance naye fonna awa president nedda oli mufumbo